Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yenna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Olutalo olugenda mu maaso wakati w'eggwanga lya DRC, Democratic Republic of Congo ssaako n'abayeekera aba M23. Olutalo wano we lutuuse gwe mukwano gwange aliya mpuliriza. Nze kuwa ku updates omanye ki ekigenda mu maaso eri mu mambuka n'embuvanjuba bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. So mmwe abakolerayo mu bitundu ebyo era ggwe alowooza ogenda mu bitundu ebyo tosaanidde kusibwa gano mawulire, osaanidde okuba ng'obeerako oba olina mukwano gwo oluganda wo nga bizinensi ze azitambuliza mu bitundu ebyo, alina enteekateeka ezigendayo, obeere ng'omusheeyaringako kano ka vidiyo ategere ki ekigenda mu maaso gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza. Kutegeeza nti nno oli ku Yugi Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza, webale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates. Gwagala otweyungako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Nammwe abajja mu comment section tubaaniriza, tubeebaza nnyo. Mmwe abali emitala w'amayanja mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola okubanga mubeerako nnyo ne mutuninga amayengo gano aga Yugi Updates TV. Abali e Qatar, abali e Saudi Arabia, abali ku kyeyo South Africa, n'abali ku mirirwano wano Kenya, Congo, mwebale nnyo okwekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo. Kati tukimanyi bulungi nnyo, wiiki ewedde amagye ga kabinja k'abayeekera ka M23 kaavaayo nga kawambye ebitundu bino ebya Congo omwali Katale ssaako ne Masisi. Jjukira zino key areas z'amaanyi nnyo eri ekibuga ekya Kivu. Ze key areas era zizaali zikulanga administrative areas ku kibuga ekyo. Kati abayeekera ba M23 baagenda ne basalako ebitundu bino ne bawamba obubuga buno era ne basuuza amagye ga DRC ebyokulwanyisa ammunitions zonna okukkakkana nga bataddeko kakokola tondeka nnyuma gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tebaakoma okwo, baagenda mu maaso n'okuba nga bawamba obubugabuga obwali buliraanyeewo okusobola okunyweza territories ezo, era ne bavaayo ne beewaana ne bakirayiminga nti ebitundu bino twabikoze eki, twabitutte. Nga nkuzizzaako emabega jjojjo ly'abalamu ng'embeera emaze okusajjuka nga mawanga g'ebweru foreign countries gavuddeyo okwogera ku nsonga eno entalo ezitaggwa mu ggwanga lino erya DRC, ng'ekitongole ekya UN kivaayo n'obukakafu obulaga nti nno waliwo ensonga lwaki olusalo luno lukyagenda mu maaso, nga basaba amawanga gano n'abayeekera gatule wamu gakkaanye gakole reconciliation, okuteeseganya, gasiizinge fire. Era President Paul Kagame twamulaba ng'avaayo ng'agamba eggwanga lino erya Congo basobole okuba nga batuula bateeseganye n'abayeekera bano ab'akabinja ka M23 basobole okuba nga bazza emirembe mu ggwanga erya Congo, ng'agamba tewali ngeri ndala okuggyako ekyo kyokka. Congo yamwanukula ng'egamba nti nno tetusobola olw'ensonga ng'omu ku bakolagana n'akabinja kano aka M23 mmwe abakafujjirira omusimbi. Bwe byagenda mu maaso n'okuba nga baleeta obujulizi obukakasa nti Rwanda Kagame yandibanga y'omu ku bafujjirira omusimbi abayeekera bano bagende mu maaso n'okuba nga bayeekera eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu Northern Kivu ne Eastern. Kaakati Paul Kagame we yalaba bimuyitiriddeko nga pressure ng'esusse mu foreign countries eri mu bawanga ag'ebweru, yavuddeyo n'ayogera amazima n'agamba nti temutusibaako matu ga mbuzi tuliisa ngo. Abayeekera tumanyi origination yaabwe, tumanyi we baatandikira. Akabinja ka M23 mukansibako naye nze nayamba buyambi Congo okukwata abayeekera abo n'obbaddiza ammunitions nabakwata nabo nga mmaze okukampinga wano nga bakampinze mu ggwanga lyange erya Rwanda. Kati omuntu omutuufu ow'okunenyezebwa ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga yamanya akabinja k'abayeekera aka ka M23 gye kaatandikira mu ggwanga erya Uganda. Kino gendo kyogera emabega kaawo United Nations yali evuddeyo ne lipoota ekakasa nti n'akabinja ka M23 bakalabyeko mu territories za Uganda nga kagenda mu meeting okuteeseganya n'abanene mu gavumenti ya Uganda. Uganda n'evaayo n'ebyegaana. UN neeyongera okulumika ng'egambye balabyeko ne ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga bafuna free entry and exit, nga babuuza ekyo kisoboka kitya. Akabinja kennyini akabatujjukana aka M23 ke kaavaayo ne kasambajja ebyogeddwa ekitongole ekya United Nations nti bo bakolagana n'abamu ku banene mu Uganda. Kagamba nti nedda ffe
tuoperatingira mu operations zaffe bifo ebiri safe tusobola okukola operation meetings zaffe wabula tetukwataganangako nabo officials abali mu government ya Uganda. Kakati eggwanga erya Democratic Republic of Congo oluvannyuma luddiwambako ebubuga buno Masisi ne Katale livuddeyo ne lyewaana ne ligamba liyina ebitundu ebimu bye lisuuzizza, ebitundu ebimu abayeekera ne baali bawambye okuva eri mu Northern Kivu ne mu Eastern bazzeemu ebimu obubuga nga babweddiza nga bagenda bagobamu abayeekera. Era omwogezi w'eggye lya Democratic Republic of Congo yavuddeyo n'agamba ebitundu ebimu tubyeddiza era abatuuze tebalina genda maaso na kweraliikirira kubanga newankubadde bagenda maaso bano ab'akabinja ka M23 n'okukola obuyeekera n'okuba nga bakola obulumbaganyi nga basapootingibwako eggwanga erya Rwanda tekigenda batiisa tekigenda bakugira newankubadde eki okulaba nga babalwanyisa okubagoba mu territories zaabwe. Kakati bwenjogerera ebitundu ebimu ku bye baali bawambye eggye ekkulu erya Democratic Republic of Congo livuddeyo ne likiraiminga nti libyeddiza era likyagenda mu maaso n'okufuga gya territories ezimu ezibadde zisiisiddemu abayeekera ba M23 ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Sofa ze update zetwakafuna ku kabinja kano aka M23 naye ng'eyo bikyali awo waliwo ebigambibwa akabinja kano aka M23 amawulire agakakasa nti no Mwami Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku bakolagana n'akabinja kano aka M23 abakateekamu ssente okusanga katigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga nejjo baakalangirira nti Uganda egenda kubanga econstructingira Congo enguudo ez'amaanyi eziyingira mu Uganda nejjukira ebyo transportation notices bazikola nga baddira omusimbi ogw'omusolo naye nga oba obyetegereza emmotoka ezikozesa enguudo ezo zebakola zitransportinga byamaguzi kuva eyo Congo byamaguzi ki bye tutannategeera kitegeeza ki kitegeeza okugamba Paul Kagame okuva n'agamba nti no Museveni alina kyamanyi ku kabinja kano aka M23 origination zaako byandibanga birimu eggumba kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kosinza okuba nga otuwuliriza gwagala otulinga okukirya wansi waliwo ekigambo subscribe obeere ng'oli updated gwe mukwano gwange tubaagala nnyo.